Abaluganda Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Tugenda kusoma, tugenda kuyiga okuteesa kwa Mukama mu bulamu bwo. Omulamwa gwe tujiddeko lwaleero, okuteesa kwa Mukama mu bulamu bwo. Tubaaniriza mwenna abali ku mikutu gyaffe okwetoloola, abali ku YouTube, obaka muna abafunira ku Facebook, n'abafunidde ku WhatsApp groups. Mukama abawe omukisa. Katusabe. Ayi Katonda omulamu nannyini eggulu n'ensi, Mukama nsaba osisinkana abantu bo bonna abali ku mpeereza eno Mukama okuli ekigambo kyo. Mukama nga tugenda okuyiga ku kuteesaako. Lwaki tulina okutambula ku kuteesaako Mukama? Nsabye osisinkana abasajja n'abakazi bonna Mukama abali ku mpeereza eno. Mukama nsabye okwagala kwo kulabisibwe, era Mukama leka olabisibwe nti wooli. Leka olabike Mukama mu bulamu bw'abasajja n'abakazi. Buli muntu yenna agenda okukwata ekigambo kino akitwale mu bulamu bwe. Mukama nsaba olabike mu bulamu bwe. Kakimanyi kenti no wooli, gwe Katonda w'eliya, kakimanyi wenti no wooli. Tugenze mu ngero, engero essula esooka okuteeka lunyiri wa 25. Naye mujjuludde okuteesa kwange kwonna. Naye mujjulidde okuteesa kwange kwonna, so temwagadde kunenya kwange n'akatono. Era olunyi lwa 25, tetwagadde kunenya kwa Mukama n'akatono. Tujjulidde okuteesa kwa Katonda. Mukazi gwe omusajja gwe wajjulidde okuteesa kwa Mukama. Okuteesa kwa Mukama kwokka kwe kusobola okuwanguza. Okuteesa kwa Katonda kwokka kwe kusobola okuwa obufumbo obutukuvu. Okuteesa kwa Mukama kwokka kwe kugenda kuwa bizinensi entuufu. Kino kye tukola ky'olaba. Tukola kuteesa kwa Mukama kubanga yatugamba nti tukole ekikye naye anaakola ku gyaffe. Tosobola kukola kuteesa kwa Mukama n'akwabulira. Kola okuteesa kwa Katonda. Mu bufumbo bw'ogenda mu bizinesi mwoli, noonya okuteesa kwa Mukama kw'oba okola. Bw'onaakola okuteesaako ng'omwana w'omuntu owedde, togenda laba mukisa. Obufumbo bw'ogendamu obutali mu kuteesa kwa Katonda bufu. Genda n'okuteesa kwa Mukama. Okuteesa kwa Katonda okutegera otya? Weebuuze ku Mukama. Waliwo enjigiriza nnyingi ziri mu kkubo okusaba akusiiba. Ebyo tobiwuliriza. Katonda okuteesa kwe akuyisamu abo abamuyaayaanira abamunoonya. Agenda kusanga mu katale.